the fishermen or the local leaders request more manpower to add more soldiers on the lake so that they do operations or enforcement operations effectively. Also, I will share it with Afande Commanding Officer, FPU, Lieutenant Colonel Master Kahirwa, and very soon we shall give the Mukaifo okukomya envuba emenya amateeka mu ggwanga, ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'envuba ekya Fisheries Protection Unit kitegese olukiiko lw'okumanyisa abavubi wamu n'abatunda ebyennyanja okuva ku myalo egy'enjawulo okuli Nyakera, Kayinja ne Mayoro mu disitulikiti y'e Kitagwenda ku mateeka amapya agakwata ku by'obuvubi wamu n'okubasomesa envuba ennungi. Mu lukiiko luno abasuubuzi b'ebyennyanja balaze obutali bumativu eri bannabyabufuzi abamu mu disitulikiti eno olw'okuvuluga emirimu gy'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obuvubi ku nnyanja olw'ebigendererwa byabwe eby'enjawulo. Bano basabye omuduumizi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'envuba Lieutenant Colonel Masetu Kahura okubongera abasirikale abavunaanyizibwa ku by'envuba ku nnyanja. Nga niyo maani munonga okubeeremisa FPU kukora President okuyagisindikire tukore abebembezi abo nibaturemesa kukola enyanza. Twaba tusaba kugira nti at least ababebembezi FPU yane ekole enkiiko bagume beyetabemu balebe nabo. Beebazizza President w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni olw'okulonda Lieutenant Colonel Masetu Kahura nga bagamba nti okuva lwe yateekebwawo ebintu bitambula bulungi. Gavumenti egi ya NRM okutuha amahirwe gokutureebera gokurinda enyanja kandi nitushaba kwongeramu amaani kwongera amahe ahabw'okuba emikorere y'amahe ebeerire birungi konka nitwenda manpower ahabw'emirimo y'enyanja. Siima gavumenti ya NRM habwa okutubeeraho ekatuha abasirikale kulinda omwaro gwaitu kulinda enyanza yitu kandi nsiima Afande Mashe tuha abasirikale aha myaro akaikiriza bakagumana. Abavubi balaze obweraliikirivu olw'engeri abasirikale abamu gye bakolamu emirimu gyabwe nga bali ku nnyanja, wabula Major Frank Kanzurwa abasuubiza nti ensonga agenda kugyongerayo ku bekikwatako basobole okufuna okuyambibwa. Ensonga neteganisa munonga FPU. Aba FPU kaba kukwata omuntu harigayo nka MP orayagamba ati omuntu wanje ogwe mulekule. Hati jenso hambi nemara mu FPU amani. The fishermen or the local leaders request more manpower to add more soldiers on the lake so that they do operations or enforcement operations effectively. Also, I will share it with Afande Commanding Officer, FPU, Lieutenant Colonel Master Kahirwa, and very soon we shall give the feedback. Major Joseph Chiropo akulira ebyobukesi mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'envuba ategeezezza nti abo bonna abakyenyigira mu nvuba emenya amateeka baakukwatibwa. Kitundu kugenda waggulu mita 10 butuli bumeka 3 awo bugambi kwata. Lwaki wano mu Uganda bagamba tukozesa gye bayita passive fishing, si active fishing. Active fishing kitegeeza otwala buli kimu ekiri awo, naye passive fishing kwatako bwokute then bulera busigale bukole ki nga ndene encha bwokomaho ojja kwatako bwokute bulala nga bukola ki busigala. So Ian Muhindo yakusakidde emboozi eno ku KSTV agaleero.